era ekintu ekyo omusika omusajja ayimirira mu mulyango gw'enju y'omugenzi ate omukazi atuula mu ddiiro ne lubuga we. Omusumisi gwennyonnyolako obuzaaliranwa bwo ne bajjajjaabo nga bwe bali, bw'omala onnyonnyola obuzaaliranwa obw'omusika nga bwe buli okuviira ddala mu nju mw'ava okutuuka kasolya ke. Omusumisi era ffe abazze okukola omukolo guno tuli bazzukulu b'omutaka gundi, kuba ekintu kino sijja kissa ku kika kimu, kiri ku bika 56 ebikola Obuganda. Omukulu akulira ekika kyaffe tuli bazzukulu abafuluma mu ssiga, tuli bazzukulu abafuluma mu kika kino mu ssiga, oba yatweddira gundi. Akabbiro k'ekika kyaffe ke kano. Ng'oyogera ku kabbiro k'ekika kyo ky'oba osumikamu, kubanga sijja kuvuga nti nja kwogera ku kika kyange kyokka. Kino nkireese bulambalamba okulaga ebika nga ebyandibadde bigenda n'okunnyonnyola abantu okubakakasa nti ebintu byandibadde biti. Era n'omubala gw'ekika kyaffe guvuga bwe guti: nze agenda okussaako omusika nze gundi, ndi mutabani, ndi muzzukulu wa gundi, ndi muzzukulu wa gundi, n'omenya bajjajjaabo nga 4 oba okusingawo. Nsibuka mu nju, nsibuka mu luggya, nsibuka mu lunyiriri lwa gundi, nsibuka mu mutuba, nsibuka mu ssiga, mu kasolya ka jjajjange gundi. Era okulambika obulungi olina okulaga obuzaale. Obuzaaliranwa bwa maama wo akuzaala olina okubulaga ababeera mu lumba olwo okumanyira ddala nti oli wa nnono ddala, Omuganda ddala, kubanga n'obukojja bwo obumanyi. Mutegeeze omusika nti ono gw'osikidde, ono gw'oddidde mu bigere abadde waggonjebwa, omuntu mulamu, asse ekimu ne bantu banne, asembeza abantu. Naawe osembezanga banno b'osikidde, obamaliranga ensonga zaabwe naddala ezikwata ku z'obuwangwa. Obeeranga wa kisa eri abooluganda, n'eri bakoddomi bo, n'eri ab'emikwano, n'eri awuliriza era owulirizanga ensonga zonna eza buli ngeri. Muzzukulu wange, toyanguyiranga kukola kintu kyonna nga tonnaba kukyetegereza. Bw'oba omwambaza ekifundikwa ekyo, ogenda okumwambaza ekifundikwa. Mu Buganda tubadde tukozesa nnyo ekintu ekifundikwa ku ddyo, naye mbutuufu ekifundikwa kiteekwa kubeera ku kkono. Mu Buganda ekifundikwa ekyo kiteekwa ku kkono bwe kiba. Ekifundikwa ekyo bw'omala okifundikira kibaako amatu, gali gaba matu. Ekifundikwa kirimu oba osibidde ebigambo by'ogenda okubuulira omwana oyo oba omuntu oyo abazze mu bigere by'oyo waddidde mu bigere. Omuntu ku nsi alekako bigere ne bw'alimala emyaka 3 ng'afudde, era oli abuuza nti ani yazze mu bigere bya gundi? Kyebabaga nti omuntu ku nsi
aleka ku bigere.